yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya neddoboozi pamutantambi Jimso Rich Boy Max the Junior. The breaking news, simanyi oba kigenda mu maaso mu ggwanga oba maanyi ga umbrella oba ga mayanja sinategeera, wabula nga ate waliwo emmotoka nga 5 ezikwatibwa nga zirina obululu obuli tikiti obw'omulodi Erias Lukwago mu kampeyini ezigenda mu maaso. Ngenda kusaba ebintu bino osobole okuba nti atikeno osobole okuba nti sharinga kubanga the election is already unfair, era nga bwe muwulirayo omulundi nti waliwo abye ng'omanya pressure egenda mu maaso n'okuba nti yeyongera. Tukwaniriza mpolampola ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya neddoboozi pamutantambi Jimso Rich Boy Max the Junior. Weewole kuba nti otambula naffe, weewole kuba nti otwagala. Wetwogerera akalukoba Lord Mayor akagera maaso n'okuba nti kakubibwa, naye ng'ate kuva kiro paka ssaawa zino waliwo ebibadde bigenda mu maaso nga bitambula mpolampola. So n'olwekyo olina okuba nti obifuna update ezigenda mu maaso nti abantu okujjumbira okulonda babadde batono oba bakyali batono. Simanyi lwaki, naye ng'ate tanapu ekyali ntono. Abantu nno kirabika banyiiga okulonda kuli okw'amaanyi okwaliwo okwaba president ne ba MPs kirabika bakulinganga okwabamalamu amaanyi. So n'olwekyo tanapu omulundi guno ntono nnyo. Ayobamati ngenda kusaba nti ebisigaddeyo nabyo biri very important. So n'olwekyo agenda maaso n'okuba nti olonda, yes, agenda maaso n'okuba nti ojjumbiramu oba weetaba mu kulonda kwonna, kubanga ate n'ebifo biri very important. Mu Kampala turn up already ntono, but updates ezigenda maaso. Now tukimanyi bulungi nti mayor aliko amanyikiddwa nga omulodi Erias Lukwago ebiseera biri azeeta kuba campaign aze ayisamuka mu kisero abadde anitache mu kibuga Kampala, era nga kyabadde kizibu nnyo okuvaayo kuba nti omusajja ono yenyigira mu mivuyo egy'okulonda oba emize emibi mpolampola. But this time round tetumanyi kyamutuuseeko. Rule of law kirabika yatidde nnyo omusajja wattu, n'atandika okuba nti apanikinga. Wetwogerera musajja we muganda we mutowe yakwatibwa n'obululu saidi z'ekawempe mu motoka 3 ezabaddeko Lord Mayor Lukwago bamukwatidde saidi z'ekawempe, era kata abantu bamugajambule. Wano nno wabaddewo ababaka ababadde bamulondoola okuli patro y'abavubuka ba Jose Chameleon, Joseph Mayanja, kwokata ne umbrella team Nabira nabo babaddeho okuba nti balondoola mpolampola. Abantu bano babakutte bulungi, era nga wetwogerera yes, bawonye mob justice mpolampola. Ebibuzo byebuuzibwa, pressure ki erinnye Lukwago okutandika okufunamu omuze ogubba akalulu mpolampola? Is it because of this political wing emanyikiddwa nga people power our power nopo ne umbrella? Yes, weveno eyinza okuba nti eyinza taleka leader yenna especially ya service emyaka 10 n'okusoba mu ntebe. So n'olwekyo maybe Lukwago ali worried about his future mpolampola kutandika okuba nti obulya bagula obululu n'okuba nti babba obululu mpola. Yes, benjogeddeko ne ntala mukulu amanyikiddwa nga Nabira yavudde n'agamba nti akalulu k'omulundi guno tekaliko kuzannya. Abantu bamanyi kye baagala, abantu baagala okuba nti bakyusa obuyinza mu ngeri yonna. Ate Joseph Mayanja agamba nti yalondodde abantu bano okuva dda, yes, kuva lunaku lwajjo yataddewo abantu be ku ground mpolampola ogezaako okuba nti balondoola wano ne wali, but unfortunately bagenza okusanga nti oba oliawo ebintu ebimu tebigenda nga bulungi. But realize that waliwo obululu already obwafulumye bebafunye abakulu bano bebagenda mu maaso n'okuba nti bayisaawo mpolampola, era nga bo nga tebatasobola kuba nti bakkiriza. Jose Chameleon ne tiimu ye bagambye nti kama nimbaya bagenda kuba nti beetoloola ebitundu ebyenjawulo basobole okuba nti
banonyeza ddala akalulu mpola nawe ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa Lukwago yajewa obululu bwa tikinga ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa Lukwago yajewa obululu bwe bamukutte nabo oba batabanyi be bakutte nabo bwa tikinga in case if it doesn't work with government kati ebibuuzo wano botandika okufuna answer nti abantu abamu bali mu opposition just kubeera mu opposition naye nga ate bali mu opposition kusecuringa their positions nti abantu abamu bakolagana ne gavumenti abantu abamu ba gavumenti era nga bw'aba akuyitanga mu bintu bye especially ebyokuyuwa omusaayi ebyokwekalakasa togenda nga kubanga abantu abo bali mu kukozesa gwe okuba nti basaddaka obulamu okuba nti bo bafuna ebigendererwa ebyabwe kizibu nnyo mu Uganda okufuna akalulu nga tuli mu buyinza tulaba abantu abazze mu bintu mu biseera ebisinga abazze mu ngeri bweti babadde bawagira gavumenti so n'olwekyo bw'otunuulira nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago yenyigidde mu bintu bwe biti ng'omanya nti olyawo yes omukulu ono akolagana ne gavumenti yawakati okuba nti alina byagikulira mpolampola so n'olwekyo bwobanga ogenda kuwaayo obulamu bwo ngenda kusaba muganda wange sooke wegendereze n'okwetegereza abantu baki b'okolera mpolampola ekibuuzo kiri bwe kiti lwaki Lukwago yakkiriza okuba nti akozesa omulundi guno akozesa obubbi okubba akalulu omulundi guno era nga nsonga ki yenyini jasinzirako okuba nti abba akalolo is it because atidde amanyi ga Nuupu oba g'omuyimbi Joseph Mayanja Gadimba oba just it is because yesimu eriwo naye nga ate mu kutunulira okwange nsuubira nti waliwo amaanyi bannayuganda ge bagenda maaso n'okubuusa waliwo abantu abamu be bagenda maaso n'okuba nti babuusa amaaso naye nga ate ku mulundi guno abantu bano bataddewo enkyukakyuka nti bw'otunuulira Bobi Wine yajjanga underdog mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda era nga abantu bangi basooka ne bamunyooma bangi abasooka ne batakkiriza amaanyi ga Bobi Wine bangi ab'opposition abasooka okuba nti bamulwanyisa nga bagamba nti ebintu byoyo tebisobola na kutuuka mu kulonda nga bagamba nga bwakozesebwa gavumenti nga bagamba nga bwekiri naye nga ate omusajja ono yajjanga mu malirivu yajjanga aluse ekintu kyekyali different ku bantu bonna betuuze tulaba ab'opposition Bobi Wine bwe yazimba ekintu nakituusayo mpolampola abantu abasinga basooka kwetegula barealizinze very late nti omusajja ono alina amaanyi ag'enjawulo era nga gwe beetaaga okuba nti beekwatako okuba nti batuuka gye batuuka especially abo ababeera ku opposition okuba nti basecuringa their positions bw'otunuulira ebigenda mu maaso si kyangu nnyo kuwona musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ne umbrella ye nti amaanyi gano gaalina mpolampola ga tabbu nnyo bwetudda ku Kampala it was very difficult okufindinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago nga campaigninga n'okuba ebifaananyi mu kibuga Kampala this time round buli omu yeebuuza ki ekyamutuuseko okuba nti agenda nga kuba ebifaananyi ki ekyatuuseko okuba nti agenda nga ateekawo ebimotoka ebikuba campaign mu kibuga Kampala ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa nti bano bonna babadde untouchable mu kibuga Kampala oba mu ggwanga lyattu Uganda naye ate gye bugenda abantu bano amaanyi gaabwe geeyongera okuba nti gasalika sijja kululinga out ekya Jose Chameleone okuba nti yavaayo n'asalawo n'abeera serious n'aluling n'atandika okuba nti akuba campaign Jose Chameleone ngenda kumuwa credit kubanga Lukwago abadde untouched abadde nnyo omusajja nga tavuganyizibwa mpolampola era nga takuba na campaign this time round twalabye Lukwago nga kuba campaign nga mu bitundu ebimu obulya bamugobaganya nalaba erunguja nalaba ekawempe n'ebisikaddewo mpolampola so n'olwekyo Chameleone n'amaanyi ge tegasobola kuba nti galulingibwa out omukyala Nabiira ye nsuubira yayise kukaweevu kubanga ye Sambuleero already yabadde emaze okuba nti emuteerawo gap so n'olwekyo kyangu nnyo okuba nti omusajja mukulu oyo agenda maaso n'okuba oba mukyala mukulu oyo agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ateekawo pressure mpolampola era nga maanyi ga Bobi Wine g'amaanyi nnyo kikulaga nti yes bw'otunuulira political careers abantu abasinga obungi mu Central Uganda olina kwekwata ku Nuupu okusobola okuba nti oyitawo oba ojagala oba tojagala olina okuba nti okozesa ekibiina kya Nuupu okusobola okuba nti oyitawo simanyi muganda wange amanyikiddwa nga Muhammad Nserukubo yayiseewo mpolampola mu Kampala Central abamu bagamba nti yabbye akalulu abamu bagamba nti obaolyawo onono yali w'amaanyi mpolampola okusobola okuba nti ayitawo ojjukira mu kusooka okujja mu Parliament yagira ku kadi ya NRM kyekikulaga
kiraga nti musajja mukulu ono wamaanyi ddala. Wanene mu kulonda okuliwo omusajja mukulu ono yabadde n'Ennyanzi. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Nnyanzi chairman Nnyanzi muganda wa Bobi Wine. Mu race yasobodde okuba nti amutimpula KO12 n'aba nti ayitawo era nga wetwogerera Nsereko yazze mu parliament. Tuli ku ba road mayor bakutte obululu mpola kiki ekiraga kiki etugenda okuba nti tufuna mu kulonda kuno okwenjawulo. Tusuubira ogenda mu kkooti mpola mwebale kuba nti mutambula naffe omukutu guli gumu ogwa Uganda mu Kamoli. Mwebale kuba nti mutubeeramu mpola.